Embeera ebadde ya bunkenke ku kitebe ky'obusabalabirizi Namirembe wakati ng'olukiiko lw'abalabirizi balonda agenda okudda mu kifo ky'omulabirizi w'e Namirembe Wilberforce Kitoluwalira agenda okumalako ekisanja kye mu mwezi ogwa Desemba omwaka guno. Ku ssaawa 5 okulonda kutandise era nga kibatwalidde essaawa 6 okusalawo kyokka oluvannyuma lw'akaseera kitegerekese nti okulonda kwani agenda okubeera omulabizi w'e Namirembe kuyise okusinziira ku kiwandiiko ekifulumiziddwa akola nga ssaabawandiisi nga ebbala mwayebwa olukiiko lw'abalabirizi lusindisa amannya g'ababadde bavuganya ku kifo kino mu lukiiko olusunsuzo lw'obusabalabirizi okwongera okwanoonyerezaako oluvannyuma lw'okuzuula ebirumira mu kusunsula. Ensonga y'e Namirembe abalabirizi bagizaayo mu kakiiko akasunsuzi kaddemu ketegereze kalabe process yeyongere mu maaso era ebinaavaamu tunaabibategeeza nga bwe binaaba bizze. Wadde nga guli gutyo olukiiko lw'abalabirizi lulonze Reverend County Pawannington Suubi ng'omulabizi owa East Busoga asookedde ddala. Bino bikakasiddwa omwogezi w'ekkanisa ya Uganda Adam Sadiq. Omulabirizi omulonde Paul Hannington Suubi ajja kuteekebwa ku ntebe nga omulabirizi w'e East Busoga nga ku Sande 19 mwezi gwa Novemba 2023. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.